Amen. Mukama Katonda ayagala tubeere abantu abagasa. The Lord desires us to be people who benefit, Asobole tukozesa. that He may use us. Bayibuli eyogera mu Isaaya essula ey'omukaaga. The Bible says in Isaiah chapter 6, On'olunyiriri olw'omunaana. verse 8. Bayibuli egamba. The Bible Mukama says, n'abuuza nti whom shall I send? Mukama n'abuuza nti ntumani, Whom shall I send? ntumani, And who will go for us? era ani anaagenda ku lwaffe? Then I said, Era ne here ŋŋamba, am I. nzuuno, Send me. tuma. Naye Mukama akwetunde n'akuwulira eddoboozi n'akuwulira n'agamba agenda kukozesa. But the Lord listens to your voice and He N'agamba says He's going nkuteereddemu to ne use you. sitampu gw'ogenda okozesebwa. And He says that you're the one to be used. Naye gwe batutte okukozesebwa baaba But the one who is being taken nga si kibya kya kitiibwa. is not a vessel of honor. Okimanyi Do you know? bano bazanya omuzannyo n'enkawula nga bakoogera nti ekivundu mukiwulidde nga bakyogerako kati nsobola okukyogera. Okimanyi ne toilet yeewuwo is a vessel. Do you know that even Nammwe munziramu home is kubanga a vessel? mumpulira bye njogera. Okimanyi toilet yeewammwe vessel. Do you know that your home toilet is a But it is vessel? a vessel of dishonor. Naye kibya Kigenda ekitali mu kya bikyafu. kitiibwa. You Ebintu only bikyafu put trash. wamunya. Oyinza Filthy okutuulayo things. n'oliirayo emmere. Can you sit there and eat food? Naye kibya. But it's a vessel. Dustbin. The dustbin. Egenda mu biki. What do you place in it? Kasasiro gamba nti kasasiro. Just rubbish. Kizibu nyingira makanisa mangi gabeeramu buli kintu naye tewali kanisa ya dustbin n'egiteeka munda mu I kyalo. enter many churches and they have so many It things, is but a no church vessel, puts a but it dustbin is a vessel of inside. dishonor. Naye kibya kitali kya Kubanga basuulamu kitiibwa. bikyafu. Because they put trash. Era muntu akwewuunya nnyo. And someone Bwe gets so bakusanga surprised ng'oli mulimu kye mwasuddemu kasasiro ojjamu by'ojjamu. when you go to the dustbin and pick things from Kati there. bw'onobeera vessel of dishonor ani anaabaako kyakuggyamu. So if you're a vessel of dishonor, who'll Ne get Mukama something from yennyini you? naye wagambye ntumaani n'ogamba send me. Even the Lord has said, who shall I send? And you say, send me. If you accepted that, oluvannyuma lw'enjiri eno after this gospel, paka sande weeneggwerako until Sunday, abalaka bababule bababula naye ddayo weegambe Mukama. let others say I want to whatever be they are a saying. vessel of honor. Naye ddayo ogambe Mukama nti Used njagala by kuba you. kibya kya kitiibwa nga Kambawe onkozesa. ekirala. Let me give you something else. Hallelujah. Amen. Nkusaba era nkwegayirira. I beseech you, Don't be a vessel of dishonor. tobeera kibya kitali kya Togeza mu kitiibwa. bulamu bwo n'obeera ekibya ekitali kya kitiibwa. Never in your life should you be a Kubanga vessel ye of Katonda dishonor. akozesa buli muntu yenna gw'aba ayagadde. Because the Lord uses anyone He Whoever he desires. uses, oba whoever he wishes, oba purposes to use. Oyo gw'aba asazeewo okukozesa. N'omuntu yennyini ne bw'oba owakanya Katonda ky'ayagala ye asobola okujja akukozese. Even if you are contending with the will of God, He can Naye decide to use you. akukozesa nga honor oba dishonor. But does He use you as a vessel of honor or dishonor? Olaba mulimu n'abantu nga takkiriza Katonda. At your workplace, there are people who don't believe in God. Ne bw'otali ku workplace yonna yonna waliyo abantu nga takkiriza Mukama. And even Naye everywhere there Mukama are those people. n'amukozesa mu bulamu bwo. But the Lord uses that person in your life. Kubanga waba takkiriza Mukama aba akyali dishonor. Because for Naye those who ate don't Mukama believe, they are vessels of dishonor. Mulowooze bulowooza Falaawo. But think about Pharaoh. Falaawo yali vessel of dishonor. Pharaoh was a vessel of Naye dishonor. Mukama yamukozesa. And the Lord used Ng'ayagala him okulaga amaanyi ge n'obukulu bwe. because He wanted to show His Bwe yali might. ayagala okulaga ekitiibwa kye yakozesa When He Falaawo. wanted to show His glory, He used Pharaoh. Omusajja wa Katonda The yali man of asobola God. okweyisa nga bw'ayagala eri Falaawo. He could behave in any way to Nga ffe Pharaoh. abalokole bwe tubeera musumba. Just as we are born Okimanyi abakyala again. naddala bwe tugenda ewaffe oba abaami baffe. Oyo Omumisiri agamba ki? Omwami we n'omuyita Omumisiri. Nze n'abakyala be waffe bonna nabagamba abaami bammwe abatannalokoka ky'owulira nti kye yalibadde mu kanisa ky'oba omuyita. So Oba even oyagala as- abeera apooso muyita apooso. Oba oyagala abeera ne bw'aba tannalokoka. So whatever you desire your husband to be, that is what you should call him. Abaana obagambe bakubuuze pastor, obagambe dadi wammwe pastor. Naye gwe omuyita mu Misiri. Your father is Omutumye a buli mannya pastor, but gonna you call ag'abantu him an abatali Egyptian, balokole. a Muyite heathen. apostle, muyite prophet. Call him an apostle, a Onoolaba prophet. ebigambo ebinaava mu kamwa ke. You'll see the words that will come out of his Musa mouth. yatuuka ku point nga ebintu we bifaanana bitabuse.
At times things are just so distorted. N'akwata vessel eya dishonor n'akozesa oyo omusajja. But the Lord gets a vessel of dishonor and uses that man. So kati oyinza okubeerawo nga gwolowooza oli wa kabi. So you may think that you are at the peak. Soma Balumi essula ey'omwenda olunyirwe 17. Romans 9:17. Barumi 9:17. Kubanga ebyawandiikibwa bigamba Falaawo nti kyenava nkuyimiriza. Kyenava nkukola ki? Kyenava nkuyimiriza ndyoke njolesa amaanyi gange mu ggwe. Ndyoke njolesa amaanyi gange mu ggwe. Era erinnya lyange liryoke libuulirwe mu nsi zonna. Falaawo. Pharaoh. Mukama Katonda yennyini ye yamuyimiriza. The Lord himself made him to ayolesa stand amaanyi ge. so that he may manifest his power. Olina omusajja oyo omuyita ekitagasa vessel of dishonor naye Mukama asobola omukozesa ng'ayagala kwolesa amaanyi ge naye gwe abadde alowooza oli vessel of honor ne bikulema. That man you call to be a heathen, the Lord can use him though he's a vessel of dishonor. And you, who is a vessel of honor, you fail. mubimanyi Mukama yamukozesa. The Lord used him. Bayibuli eyogera ku Sanakeribu mumumanyi bulungi. The Bible talks Ebyo yakola byali birungi. about Sanakeribu and whatever he did, they were not good. Omusajja oyo naye yali vessel of dishonor. That man was also a vessel of Mukama dishonor. yakkiriza. But the Lord accepted ng'ayagala kudisipulininga ggwanga lye. because he wanted to discipline his nation. Wano waliwo ebintu ebyogera oba abalokole juzi waliwo ekyali kitaamye naye kati kirabika sikyakiwulira ekyogaana ababuulirira ku paaka. Recently there was something about stopping the street evangelism. And everyone was tearing up. They were cursing. Probably this was a vessel to be used so that we are streamlined to do everything well. Those have the men inclusive and the women don't like that. Let me not tell you such. The Bible has told us that in a house there are many vessels. The house even has garbage. Except a few people, but most people even in the kitchen, the garbage can is kept down. It is under the sink. They don't put it on display. After a few days it begins stinking. Are you stinking to the brethren or your well? Ask your neighbor. As if you want to shoot me with a bullet. Why doesn't she preach the other gospel and we even make alarms? I will not preach that gospel until you become vessels of honor. You must be the vessels of honor. Hallelujah. Amen. I don't know why the Lord used the vessels in a home. But the vessels in a home are a good example. We know today. I want to request you, woman. Another point. Choose to be a vessel of honor. Say, I'm going to be a vessel of honor. Choose to be a vessel of honor. There is a very big difference among the things that we honor and the things we dishonor. The choice is in your hands. Have you heard? You choose to be a vessel of honor or dishonor. The choice is in your hands. Point eno nagiwandiise wano nga nteekateeka era bwe muzannya omuzannyo n'ensanga nga muzannya Queen Vashit ne ngamba nti bano baategedde gye ndaga. When I found a skit about Queen Vashit, I just know they knew where I was heading to. Esther yasalawo n'agamba ngenda kubeera vessel of honor.
Esther decided to be a vessel of honor. Where she was going was very tough, and whatever she was to do was hard. But she said, let me honor the Lord. I do what I'm supposed to do. When she was told, Esther 4:14, if you remain silent at this time, relief and deliverance will arise from the Jews, from another place. But who knows whether you have not attained royalty for such a time as this? Nti bw'onoosirikira mu kiseera nga kino obulokozi bujja kuva mu kifo ekirala oba mu Bayudaaya. Ono omuwala n'agamba nedda. And she said, no, kambeera ekisaanidde okubeera. let me be a vessel of honor. Kambeera ekibya Mukama eky'ekitiibwa. yeebazibwe. Praise the Era Lord. bw'atyo n'abeera n'ataase ensi nnamba, n'ataase eggwanga ddamba. And that is how she rescued the nation. Mukama akikulindisizza mukazi gwe. The Lord is awaiting upon you for that you woman. Ensi ndalu. The world is crazy. Abaana tebasoboka. People, the children are no longer manageable. Ebintu bizibu. Things are tough. Naye gwe n'ogamba nedda. And you said no. Ngenda kuyimirira. I'm going to Kubanga stand manyi ngenda kuwangula. because I know I will overcome. And once you stand, the victory is on your side. Even every situation that has been oppressing you, you'll overcome. Whatever was a weight, you'll overcome it. Be like Dorcas in the Bible. Yali ekibya eky'ekitiibwa. Abakazi ne bakaba ne bagamba omukazi tamala gagenda bw'ati omukazi n'amukama n'amuzzaawo. And the women cried and said, this one cannot go in such a way, and the Lord restored her. There are certain things in our lives God wants to do. Waliwo ebintu Katonda byagala okukola mu bulamu bwaffe. Naye ng'atulindirira. N'agamba naye ono bwe naakimukwasa anaakisobola. And he says, if I entrust you with it, will you handle it well? Agenda okulaba. But when he considers you, ng'ojja kubeera kizibu. you'll just be a problem. N'abeera bw'atyo. Kati bw'oba osazeewo Mukama okuyita. So if you decide to be called by God, kuweereza Mukama. because the reason why we are here is to serve the Lord, just as Esther accepted, Nawe bw'otyo bw'oba obeera. that is what you should Gamba be. nti amiina. Say amen. Njagala okozesebwa Mukama. I want to be used by the Lord, Era ngenda kubeera ekibi and I will be a eky'omugaso. vessel of honor. Mukama yeebazibwe. Praise the Lord. Njagala tuddeyo wali mu 2 Timothy. I want us to go back to 2 Olunyiriri olwabiri mu olumu. 21. Ng'omaze okukkiriza Mukama okukozesa. After accepting to be used by the Lord. Bible yagamba, if a man cleanses himself from these things. Biri bye bayogeddeko ebikyamu. Kale omuntu bwe yeelongoosaako ebyo, If anyone cleanses himself omuntu bwe yeelongoosaako he ebyo, will be a vessel for honor. ajja kuba ekibya Sanctified and useful for eky'ekitiibwa. the master. Ng'atukuziddwa Prepared for okukozesebwa every good Mukama work. we, Mukimanyi nti ng'ateekeddwa wano we omulimu tuli Mukama omulungi. atuteekerateekera omulimu Do omulungi. you know the Lord is preparing us for a good work? Ekyo buli bwe nkisoma ngamba Mukama ng'oli mukulu nkwegayiridde nteekerateekera okuba nga nkola omulimu omulungi. Whenever I read it, I Nga beseech the Lord and say, prepare me to do a good work. And I give honor unto you. Nga bwe njogera akamwa kange kakuweesa ekitiibwa. When I speak, my mouth honors you. Naye gwe sooka weewulirize But ng'oyogera. first listen to your talk. Okiwulira kye nkugamba? Do you listen to what I'm saying? Bwe mba ngenda okubula I study. Naye ekigambo kino cleansing, abamu oyinza okulowooza just kunaabako bunabi, naye bano bwe boogera ekigambo cleansing. The word cleansing. Bagamba nti nga kwejjiramu ddala buli kintu It kyonna. is to get rid of Kati everything. naawe bw'agamba cleansing, bw'amwogerako n'agamba nti if anyone cleanses himself, aba agamba nga wejjamu omuntu omukadde, omuntu yenna omukyamu, ebirowoozo byonna ebikyamu n'obikwata n'obisuula wali. When he tells us to cleanse ourselves, he's telling us to get rid of the old self and the evil thoughts. Mukama nzuuno nkozesa. And then you stand and say, Lord, here I am, use me. Ayagala kukozesa nga wenna weeyambuddemu buli He kikyamu. wants to use you when you've gotten rid of everything that is not good. Ayagala kukozesa nga buli kacaca konna kakuweddemu. He wants to use you when all the trash is out. Ayomba. When you no longer quarrel if you are quarrelsome. Mukama yeebazibwe. Praise the Lord. Pawulo yali awoninga Timothy. Paul was warning Timothy. N'amugamba nti weewale ebintu eby'ensi eno. And he
told him, avoid the earthly things. Fellow women, let us avoid the earthly things. The world has nothing good in it. Flee from all the youthful lusts. He told him to flee from all the earthly desires. And I'm also instructing you to flee from all of them. All the people who don't help you to go ahead, leave them. Join people who will push you forward. Those that will take you somewhere. Praise the Lord. Because the world is sick and corrupt, it is rotten. Those people that desire the rotten things, that is not what we desire. May you clap for Jesus if you're there. We must be good. Tell your neighbor, I must be a good person. I must be a vessel of honor. That you may do what the Lord desires you to do. In the name of Jesus. Make yourself useful. Be a useful person. Be a useful person. Be useful in your family. Be useful in the church. Such a congregation of women, be a useful person. Praise the Lord. Tell your neighbor, I'll be a useful person. Pursue righteousness, Nonya obutuukirivu. Okukkiriza n'okwagala. Amen. That is what the Lord desires us to be. That we pursue righteousness. Let it be our yearning that you must follow righteousness. Even if I come and they praise me, Mchala Apostle, Mchala Doctor, I must seek righteousness. Pursue these things. Paul told him to pursue righteousness. Righteousness. Fear from a pure heart. When your heart is pure, not only on the outward, when inside you're dying. Someone can say you're very smart, you look so good, but when it's not the reality. And the women, we are the majority. Should I continue? The women, they praise you and they tell you you're really smart. But after they meet a friend, why does Mommy Frida put on those dresses? After praising me, hear what is next. That is why Paul warned this son. The Lord desires to use us as a vessel of honor. Avoid everything that is of dishonor. A genuine heart. Beera n'omutima omulungi. A genuine heart, a heart that desires to do good things. Hallelujah. Amen. Say a heart. Because everyone has a pure heart. And you call upon the Lord. The Lord will hear you. And He will answer you. And He will do whatever you desire. But we who don't have an upright heart, it will be very hard. You'll be used. Whenever you are against me, you become a vessel of dishonor and you're used, and then you help me to preach the gospel to myself. And I say, do good to whoever does wrong to you.
mukama akukozesa nga Falaawo bwe yakozesebwa okutereza abaana ba Isirayiri okulaba obukulu bwa Katonda. And you continue doing evil like how Pharaoh was used to do evil. Ng'okola ebitajja ebitasaana. Whenever you do wrong things. Kwaba begamba kola obubi gwe mukole bulungi. Pardon? The Bible says if someone does wrong to you, do good to them. So one of the things that will help you is not to be with people who do unwise things. To be with people who do good things. Waliwo abayagala abakuba jimu omukyala akikoze wano ejja kuba bikonde goyagala kulwano yagala kola kigwabo bobeera nabo waliwo agamba anze kambere noono ajja okunyamba mu nsi ey'omwoyo neeyongereyo nkule mu bulokole nkule mu Mukama omukazi omwegendereza. There are those who desire those that are masculine, but there is one who says, I desire to be with a spiritual one. He may help me to do spiritual things. That I cling unto these that glorify God, those that love God, those that wait upon Him. Verse 24. And the man of God told this son of his in verse 24, let us consider it. Verse 24. And he tells him, abiri munya naye omuddu wa Mukama waffe tekimugwanira kulwananga. Omuddu wa Mukama talwana wabula okubeera ng'omukkakkamu eri bonna. Omuyigiriza oli mukakamu. Are you meek? Kale tobuuza neighbor naye weebuuza ogambe Frida ndi mukakamu. Question yourself and say, Prosi, am I meek? Buli we boogera ekigambo okubeera quarrelsome oba fighting, abantu abalowooza okulwana kubanga ono Uganda quarrelsome yakiyita okulwana abamu balowooza bikonde. Some people think that fighting is exchanging. Abantu nga ne bwe tuba tutegeka olukuŋŋaana nga luno olw'abakyala. But there are people, even when we are organizing a conference such as this, buli kimu kibeerayo ekikye kyakuyomba kyaka ekyo oleese kyaki kwegamba n'ogamba yonna ebibye byonna kukaayana. In everything they are arguing and saying, why did you bring out that? Nze mbadde mu bakyalo emyaka zigenda mwana. I've been with the women for about 40 years. So I understand clearly what I'm speaking. So the leader of the women just brings it out and you just see it on table. You see that woman, why did she bring such a suggestion? Why did she do that? Mchala nyanza agamba mami Frida banangu omukyalo yajja kujabulira mbakyala ngalaga tetajja kutubulira lwaki era gwe baleeta era gwe batuleetedde ngayomba ng'ate yo no amwesibyeko kati gwa omuyombi obwo abakyala amaka kati gavudde tuwoza abakyala bagize naye nabo bayombi. The women are so quarrelsome. Muyomba. You quarrel. You quarrel at your husband when he's entering the gate. When he enters the garage, you quarrel. In the living room, you quarrel. In the corridor, you quarrel. In the bedroom, you quarrel. And you want to be a vessel of honor. But they are not quarrelsome, but be kind to all. He says that tebayomba era balina ekisa eri buli muntu. But you can ask me and say, but there is that woman who leads us in the choir. Be kind to onawe choir leader, be kind koyo atukalete buli practice eberawo yatukalete bagambye be kind to all. She's so troublesome to everyone, but as a leader you've also been instructed to be kind even to the one who comes late, because there is a reason why. And to everyone we must be kind. Naye omuddu wa Mukama waffe tekimugwanira kulwananga, wabula okubeera ng'omukkakkamu eri bonna, omuyigiriza, omugumiikiriza.
when wronged, bwe bamunyiiza aba agumiikiriza. When you are annoyed, you must be kind and patient. Am I speaking to the women? Is this a women conference? Being kind to someone who has wronged you. Patient. And you're patient. Patient when wronged. And even you find that even at the times you find yourself speaking in a bad way to the pastor. A vessel of honor, and if you've surrendered to be used by the Lord, you must be patient or inokuba mugumiikiriza. Abeera patient when abeegumiikiriza nga bamunyiizizza. Nagamba with gentleness, correcting those who are in opposition. Abuulira n'obuwombeefu abawakanyi. When someone is against you and you speak calmly, I must show you my true colors. Mulabika temukyanjagala bwe mala wano ngenda babulirayo enjiri mukube mu ngalo naye kati mukkirize nsooke mbagambe. I'll tell you another gospel after this for you to clap your hands, but permit me to tell you. Omuntu n'omuwulira ne bakuba bwino omukwafu. And someone is nga yakwogeddeko. You're told that someone talked about you. And whatever they said distorted your husband. So the situation is in a state of commotion. And then you're told that brethren is that who said. And you remain kind. Do you say that I'll go to her and she will know me? We must not be rumor mongers. When you reach there, you say, praise the Lord, brethren. May the Lord bless you. Our Lord is so mindful of us. And then you walk away and go. A born again? Can a born again do that? They must assure that person and show how righteous and holy they are. Paul told this man to pursue peace. He told him to pursue peace. And to the brethren, and to those who call upon the name of the Lord, pursue peace. That means you need to get rid of battles and quarreling. Take it away completely. Amen. Pursue peace. Ayi Mukama nkwegayiridde nyamba noonye emirembe kubanga ekyo ky'oyagala mu linnya lya Yesu omwana wa Katonda omulamu. Amen. Balumi essula 14 olunyiriri 19. Romans 14:19. Kyabawa nenyiriri naye tebambulidde nedda naye mukyala Nyanzi yangamba wendekereraawo yambulira wentandikira nambulira wendekereraawo naye bw'abadde ampa akazindalo takampadde wali we yangamba wentandikira. Mrs. Nyanzi told me when to start and when to end, but when handing over the microphone, it was not at that exact time. So I am going to make up for my lost time. Pastor, should I continue? Romans. Barumi 14:19. Kale bwe kityo tugobererenga ebyemirembe n'ebyokuzimbagananga fekka na fekka. Tunonyenga ebyemirembe n'okuzimbagananga fekka na fekka. Let us pursue peace and build up one another. Omubiri gwa Kristo tunonye emirembe. The body of Christ, let us pursue peace. Let's pursue peace. Let us pursue what builds us up. What doesn't build us up, let us trash it because it doesn't benefit us. Amen. I beseech you, woman. Make yourself useful. Wefuule obabeera omuntu ow'omugaso. Obeere
ekibi eky'ekitiibwa every time you pursue peace, era ng'onoonya you are emirembe going to be a vessel of honor. onookinoonya ojja kuba You'll kibe be able to build ekyakitiibwa others. ojja kuba wanjala That is what omubalala God requires of you. ekikwetaagisa Tewaliiwo kambabuulire, tewaliiwo kitiibwa kyonna mu kubeera omuntu buli kaseera alwana, ayomba, asiikula entalo, akola ebitasaana. There is no glory in being a person who stirs up quarrels, you're argumentative, you do things that are not good. Era ojja kuba togassa mu nnyumba ya Mukama. And you will not be of any benefit in the house of the Lord. Otambuza olugambo, otambuza biri, ojja kuba togassa. You are a rumor monger, you do this and the other, you will not be of benefit to the house of God. Mwe mwali mukimanyi nti obutategeeragana. Did you know that failure, that a misunderstanding, Controversies, okubeera nga muli controversial, if you are controversial, kintu kya bulamu. it is Naye something tekitegeeza that nti is no bwe naba olwaliro of sikiriziganyiza ne human Jackie nature. nti nkola olutalo naye. But it doesn't mean that when you have a Tusobola controversy, we must have obutakkiriziganya a ku kye battle. twogedde naye ne tuba bulungi. We may have a controversy, but be well. Okiwulira kye nkugamba? Do you listen It to what is I'm telling part you? of life. Kitundutundu ku bulamu. It is part of life. Kitundutundu ku bulamu bwaffe. Kakati gwenyinza okulowooza buli kimu kyakwa okubeera nga lwaliro omwami oyo abadde ayagala kino nga gw'oyagala kiri, tekitegeeza nti mubeere nga ate mulwana kubanga buli omu yabadde ayagala kiki. Having a controversy with your husband does not imply that you must fight because Kati everyone has vessel of a honor personal yo desire. ebeerawo neeyimirira mirembe. So the vessel of honor stands in peace. Amiina. Amen. Katusome zino ennyiriri Bakolosaayi sura 3 olunyiriri 8. Colossians 3:8. Abakolosaayi 3:8. Colossians 3:8. Bakolosaayi 3:8. Naye kaakano era nammwe muggyewo byonna. Muggyewo byonna. Olw'Oluzungu agamba but now you also put them all aside. Kiki? Obusungu, Anger, ekiruyi, wrath, ettima, malice, okuvuma, slander, okunyumya ebyensonyi mu kamwa kammwe. abusive speech from your mouth. Temulimbagananga mwekka na mwekka. Okiwulira? Okoma ku liro olw'omunaana lumalira ddala. Verse 8 is enough. Olw'omwenda nalwo lusome olw'omwenda. Olw'omwenda. Temulimbagananga mwekka na mwekka. Kubanga mwayambulwako omuntu ow'edda. Twayambulwako omuntu ow'edda. Wamu n'ebikolwa bye. N'ebikolwa bye byonna. Ne mwambala omuntu omuggya. Twayambala omuntu omuggya. Afuulibwa omuggya olw'okutegeera mu kifaananyi ky'oyo eyamutonda. Bannange ebibya by'ekitiibwa ebiri wano gye muli eyo. The vessels of honor are you there? Tweyambuleko buli kintu mbagambye nti no mu Lugiriki bw'agamba nti no ekigambo kiri bw'aba akyogeddaga weekyekuulemu. Akugambye anga, obusungu, okunyiiga, okuyomba, ebyo byonna agamba bikwate obisuule wali tebikugasa. He tells us to get rid of all those things, anger, malice, deceit, all of them. Let us throw them away. Nze ne bw'ononnimba. Even if you lie to me, by'oyagala kuba onnimbye. and I do whatever you desire because you've lied to me, nze ndi muntu. and I don't recognize that it's a lie because I'm just a human being, but the Lord, you cannot lie to the Lord. Mukama tebamulimba. Say the Lord is never deceived. Point yange esembayo be zealous in the word. By a point esembayo nti Oba kiwandika bano okuyayaana okw'ekigambo. Be zealous for the word. When you're zealous for the word, your life will be different. And Timothy continues to say in chapter 3:16, we are inspired by God. Nti ennyiriri zonna zaalungamizibwa Katonda. Ebyawandiikibwa byonna byalungamizibwa Katonda. Timothy aleme kulowooza. So that Timothy may not think. Abiŋŋamba andaba ndi muvubuka kati mwe muyinza okuba muli awo mbagamba bye mbagamba mugamba kubanga tuli bakyala kyava ayogera bw'atyo. Nze mmanyi kye mbagamba ennyiriri nzibasomedde. Whatever I am saying, I know it because I've read the verses. I don't say because you're women. Ekigambo kye otutereeza. The Lord gives us His word to make us upright, otuyigiriza, to teach us,
n'otufuula abatuukirivu. And also to make us righteous. Ekigambo ekyo buli kaseera n'okisoma kijja kulongoosa. So when you get that word and you read it repeatedly, it will ogenda cleanse you. kufuuka wanjawulo. And you become a special person. Hallelujah. Amen. Mukama yeebazibwe. Amen. Katonda afe agaba ekigambo kye. The Lord gives his word ng'ayamba emitima gyaffe. so that he may help our ate kyatuwa nga hearts. kiviira ddala mu mitima gwe. And he gives us his word from his n'atulaga heart. embala ye nga bw'eri. He shows us his character naffe tubeere nga tuli bwe tutyo. so that we are likened to n'atulaga biki him. bye yakola mu Kristo Yesu. And he shows us what he did through naffe Christ tubeere bwe Jesus tutyo. so that we are also like engeri him. yokka gye tusobola okubeera bwe tutyo. The only way we can become kubeera that ekigambo kya Mukama nga kikutte obulamu bwaffe. is when the word of God is holding our lives. kati njagala kukozesa eddakiika ntono. So I want to use a few minutes mbawe ennyiriri zino. and I give to you these oba verses. wandika qualities of vessels of honor. Wandiika ebisaanyizo eby'ebibya Qualities of vessels eby'omuwendo. of honor. Ebisaanyizo by'ekibya eky'ekitiibwa. kati gwasoma bayibuli ojja kwanguwa nnyo okugira. Ekisookera ddala, The first one, ebibya ebyo vessels of honor must be clean all around and always. ebibya ebyo eby'ekitiibwa biteekeddwa okuba nga ye Daniel birongoofu essuuleemu ebiseera byonna. olunyiriri olw'omunaana. Daniel 1:8. They must be clean. Biteekeddwa okuba nga bayibuli emu birongoofu. emunaana eyogera ku Danyeri yagaana okweyonoonesa. Daniel refused to defile himself. yagaana okweyonoona. He never defiled olwaleero himself. buli kintu ky'omanyi nga kikuleetera okweyonoonesa kigaane. Whatever defiles you, reject it from yagaana. ne today. bw'ogenda ku linywa 18 yavaamu nga muwanguzi yagaana. Even in verse 8, he refused to defile So himself vessels and he of was honor must victorious. be clean all round and always. Ebibya by'ekitiibwa biteekeddwa okuba nga bitukula Bakolosayi ebiseera byonna. 3:5. They must have a divine ability to mortify and abhor all the deeds of the flesh. Biteekeddwa okuba n'obusobozi obwo bwa Katonda Terako okwekubisaamu. Bakolosayi 3:5. Colossians 3:5. Omuwulire. Baleka byonna, therefore put to death your members which are on the earth: fornication, uncleanness, passion, evil desires, covetousness, idolatry. byonna. Kale mufise. Quality ya vessel of honor ebyo byonna abikwata n'abyeyambulako. A vessel of honor should lay aside all those. ebintu ebyo byonna onyirwa ku 5 lwokka. Verse 5. lwe lubikulaga. It shows us those things. n'akugamba biteeka eri okufa, put to death. He says, put to death. Nze tombulira sikyayenda naye uncleanness, passion, evil desires. Ozisomawo. Kale mufisse ebitundu byammwe ebiri ku nsi: obwenzi, obugwagwa, okwegomba okw'ensonyi, omululu omubi, n'okuyaayaana, kwe kusinza ebifaananyi. Olw'ebyo obusungu bwa Katonda bujja ku baana abatawulira. Okiwulidde? Kambawo ekyokusatu. Let me give you the third. Yakobo 4:7, James 4:7. Yakobo 4:7. Agamba buli bwe tubeera nga twewaddeyo bulungi, kansome wano nga bwe nawandiise. In true submission to God, they must be able to resist every ungodly thought. Nga twewaayo eri Katonda mu mazima, tuteekeddwa okuwakana na buli kirowoozo ekitali kya bwa Katonda, oba ekintu kyonna ekiyinza otuleetera okweyonoonesa mu mubiri oba mu mwoyo. Resist the devil and he will flee from you. Kale mujje mulukikirenga Katonda, naye mulwanenga ne Setaani, naye anaabaddukanga. Ekyokuna. The fourth. Kiva mu 1 Timothy. Timoseewo ekisooka. Essula ey'omukaaga n'olunyiriri olw'ekkumi. 6 and verse 10. You must possess the ability to deny yourself of the pleasures of this world. Oteekeddwa okuba n'obusobozi obw'okwegaana ebisanyusa n'ebinyumu eby'ensi. Olubikudde. Weewaawo. Kubanga okwagala ebintu kye kikolo ky'ebibi byonna. Waliwo abantu abayaayaanira ebyo ne bakyamizibwa okuva mu kukkiriza, ne beefumitira ddala n'ennaku ennyingi. Okiwulidde? So olina byonna obissa wabbali. So you must lay off all that. You must allow God to work
on your weaknesses. Oteekeddwa okukkiriza Katonda akole ku bunafu Through bwo. consistent prayer Okuyita mu kusaba okutakoma and Bible study. n'okusoma Bayibuli. Okiwandiise ekyo. Have you written that down? Speed naye kijja kuyamba. I am speedy, but it will help you. When you go back, you read them and you say, Lord, I believe and I desire to be a vessel of honor. I desire to be a vessel of honor. These are the things that will help you. Acts of the Apostles 1 and verse 8. Do you hear that? The Bible says, you shall receive power. Nti muliweebwa amaanyi Omwoyo Omutukuvu bw'alimala okujja ku mmwe, nammwe munaabanga bajulirwa bange mu Yerusaalemi ne mu Buyudaaya bwonna ne mu Samaliya okutuusa ku nkomerero y'ensi. What will help you to be a vessel of honor is serving the Lord. You desire people to come to the Lord, and you don't do it for your gain, but you're leaning onto the Holy Spirit. You're leaning on the Holy Spirit. You don't use your wisdom, you don't use your ability, but when you're going with the Lord, and you go back to Isaiah 6 and say, here I am. Let me preach the gospel, that I may be a woman who profits. And wherever you are of benefit. You are not a woman of mistakes, but the one who preaches the gospel of Christ to the people. The Lord desires to use us in the end times. He desires to use us in different ways. You may not hold a mic like I do, but wherever you are, you have been sent to manifest the glory of God. You have been sent to manifest the glory of the Lord. Mugambe nti nzuuno ntuma ayi Mukama. I'm ready to be used by you. Netesetese onkozese. I'm ready, I want to be a vessel of honor. Netesetese okuba ekibi eky'ekitiibwa. I don't want to be that one that is thrown sideways. And even in the spiritual world, they see me in any way. But I want to be of benefit. Lift up your hands and say, Oh Lord, I beseech you, let me be a vessel that benefits, a vessel of honor. Let me be that worthy person. I pray you may use me. I pray that you may use me, my Lord. May you stand up on your feet and begin to pray to Him. Tell Him, Lord, I desire to use me. That use me according to your will. And everything that has been weakening me, may all those things go away. Your grace and your hand and your might may reign over me. Your love and your peace may reign in me. Lift up your hands and speak with the Lord. Lift up your hands and tell the Lord what you desire. Whenever you've been a vessel of dishonor, tell the Lord. Tell the Lord to help you wherever you have been in wrong. Teach me your ways. Teach me what is yours. Teach me to be what you desire me to be. May my heart cling upon you. Take out the old self and anger and everything that has been following me up. And teach me your ways. Teach me your mercy. Teach me your love. Teach me your authority. Teach me your greatness. Saba Katonda w'ekisa akole ebikulu gy'oli. Saba kiseera kyakwewaayo ng'abakazi tubeere Mukama ky'ayagala. Yimusa eddoboozi lyo oyogere ne Mukama, omugambe Mukama nkooye okubeera lejjula, nkooye okubeera ekya bulijjo.
nkoyo kuswaza nkoyo kuvumaganya erinnya lyo yimuse eddoboozi lyo mugambe Mukama olwaleero nzize I come back to you. I come to the place where I am supposed to be. I come back to be that which you want me to be, oh Lord, my Father, King of glory. I stand before your presence, my God, my Father, because the Bible says that the new wineskin cannot patch an old wineskin. Father, King of glory, ekyambalo ekikadde Mukama nkisudde nsudde amalala obwenzi obukaba mu linnya lya Yesu Kristo omwana wa Katonda omulamu kitange taata kabaka bakabaka. I shed off the old self in the name of Jesus, every compatibility in the name of Jesus Christ, oh Lord, Father, King of glory, that aligns me with the plans of the enemy. Father, King of glory, I denounce all that is not of you, my God, my Father. I acknowledge you and welcome the Spirit of the living God in the name of Jesus Christ, oh Lord, Father, King of glory. I welcome you, Father. I welcome you, King of glory. I welcome you, my Spirit. I welcome you, my Father. I welcome you, King of kings, my God, my Lord. I surrender, Lord. I surrender, Father. I surrender, King of kings. I surrender, my God. I surrender, Jehovah Jireh. I surrender, Master. I surrender. I give myself unto you, Lord. For the Bible says Jesus told our Father that, Father, I yield to you just as the disciples will yield to you. Bring your glory unto me so that the glory shall follow my disciples. Father, we pray the same prayer and ask you, Lord, that you cause your glory to be invested in our lives, that we shall invest the same glory for the kingdom of for your kingdom, my Father, King of kings. We pray for your honor. We pray for your honor, God. We invite the Spirit of the living God. And we pray for the anointing of honor to come into our lives and to take us forth as the Lord wants us to walk for the purpose and the glory of your name. Father, we invite honor. We invite honor. We surrender our hearts to the honor of your name. We invite the Spirit of the living God to use us, Father, King of glory, not just at the pulpit, but even in the marketplaces, my God, my Father. Rabroko shikatalala mazanda broko shakaterere ribroko shikatalala la mazende broko sakata rabroko shaketerere mazikataraba Mukama nkoyo kuyombanga senga nkoyo kwemulugunyanga mange nkoyo kutambula ngabe wafwe batambula Mukama kitange tata. I don't belong to this world. Yesu yagamba muli munsi naye temuli bansi. Yesu siri wansi siri wachika chambogo but I am a royal priesthood and a royal generation in the name of Jesus Christ, O Lord, Father, King of glory. Mukama kitange tata byonambye ganyembi wakanyisa. You give me the strength to flee the devil in the name of Jesus. Rabroko shikatarara rebroko shikaterere ribroko shikatala baba. We invite the Spirit of the living God to cause the latter glory honor in the name of Jesus, the Son of the living God. Mukama tuvuga manyisa erinyalyo. We have put your name to shame. Mukama chitange tata. No more. Enough is enough of the shame. Enough is enough of the shame in the name of Jesus. Twanirize ekitiibwa kyo naye Mukama kitange taata ng'ekigambo kyo bwe kyogeddwa Mukama kabaka ebibya ebyebbeeyi tebabiteekaawo bwe batyo. Yensonga lwaki Mukama tugamba byonna ebibadde bitufuula ebitali bya buli Mukama tubitadde bali. The Bible says that the Spirit searches our hearts. Omwoyo wa Mukama search the depth of our hearts, search the inner rooms of our hearts, search the deeper rooms of our hearts to cause the alignment with our hearts, to align our hearts with the heart of God, to align our will with the will of God. Conform my will, my Father. Conform my will to the will of God. Conform my understanding, for the Bible says that the rest is not to the swift or those that are so good, but the rest is to those that understand the seasons and the times, and those that are led by the Spirit. And in thereof we invite the Spirit of God to take us through the rest, to take us through the moment, to take us through the hardships, to take us through every situation in the name of Jesus. Father, King of glory, ribroko shikatala baba. We bless you, Lord. We bless you, Father. We give you praise in Jesus' mighty name. Thank you so much, sister. God bless you mightily. Let's give God a big hand of applause. If the hand clap is for the Lord, you can do much better.
Mami Frida tumukubire engalo ez'amaanyi. Let's also clap for Mommy Frida. Mami Frida otukoze bulungi nnyo mukwano. Thank you so Mami much, Frida. Mommy Frida. Mami Frida dear, otukoze bulungi dear. Otukoze bulungi nnyo nnyabo. You have done us good. Hey. Yogererawo maama. Akazindalo kamwa mukyasakira. Tinjagala okwebaza abazinyi ba wano ab'amazina amaganda Yennyabo. oba tebaalagaana tebaayogera naye bajja ne batuwa omukisa mu mass wedding. Yennyabo. Ekigambo kyali kiyitirivu nnyo. Mukama Mukama abawe omukisa. Amiina. Mukama mulungi. Bali twagalize Mami Frida omukisa gwa Katonda. Let's wish Mommy Frida a blessing of God. Mulangireko ebigambo ebirungi. Declare good words unto Musabire her. omukyalo ono. Pray for her. Mukama mwongere amafuta. May the Lord anoint her more Mukama mwongere yongereyo nnyo nnyo. and take her further. Mukama omuyinza w'ebintu byonna. Almighty Tujja God, gy'oli nga tumuteeka omukyalo ono mu mikono gy'omukwano we come gwange. before you bringing this Olinawo lady. omugye. You've taken her from Olinawo somewhere omutuusizza. and you've Ate olina made her reach gy'omutwala. somewhere and taking her Sabe somewhere. ebirungi bingi byakoze mukwano gwange. For all the good things she has done, Labye ng'akuweereza mu bwesimbu ne mu mazima. she has served you in truth and Saba omwongere faithfulness. amafuta. Increase her anointing. Muwe ekisa ky'okwongera okuweereza Katonda wange Increase ataggwaawo. the anointing to continue to serve you. Muwe ekisa mukwano gwange nga maama. Give her the grace as a mother. Muwe ekisa ng'omukyalo mufumbo. Give her the grace as a married Mwongere woman. ekisa ng'omuweereza. Give her the grace as a minister. Amafuta ag'enjawulo eri omukyalo ono. A special anointing unto her. Amubeerengako wonna w'agendanga. To continually be with her wherever she Omukisa gwa goes. Katonda ogutaliiko buyinike. The blessing of God that adds no Gubeerenga naye sorrow. wonna n'abeeranga. Be upon her wherever she Wamu is. n'okuganja. Together with favor. Gubeerenga kumwetolodde ekiseera kyonna. Be upon her Mu always. Kristo Yesu omwana wa Katonda omulamu. In Jesus' name. Sabye n'okwebaza. We prayed with thanksgiving. Tweyanza nnyo Mami Frida. Thank you so much, Mommy Weebale Frida. nnyo okujja. Thank you so much for coming. Kati nga foundation repairers. As foundation repairers, Tosiragera nga tetufunye ekifaananyi naawe mukwano. we request to take a photo with you. Tugenda kukifuna wano n'omusumba waffe tulina omukisa nti naye waali. We shall take it together with our Naye pastor, agenda kukibeeramu. and he will be Tusigaze inclusive mu alubamu yaffe. so that we retain it in our Badde nsaba album. foundation repairers. Let me request the foundation repairers to Nga come forth. bulijjo. Nga Kindly. bulijjo. As usual, Mutambule mangu. come quickly. Kameramaani waffe oli ready. The cameraman is ready. Musumba waffe taata jangu. Yakasukira katukabeere mabega mu gyenda tukabeere wano. Abakinnyi mu maaso wano.
Twongere Yesu engalo ez'amaanyi. A bigger hand of applause to Jesus. Njagala okutwala omukisa guno okubaako obugambo butono bwe njogera nga tuwunzika. Let me take this opportunity to say a little words. Olwayo nabadde neetegese kujja kutuula kuwuliriza era mpeereddwa nnyo omukisa. Today I was prepared just to come and sit and listen, and I was so much blessed. Mama Nsumba Frida SERWADDA. Mami Frida SERWADDA. Tuweereddwa nnyo omukisa olw'okujjako mu lukuŋŋaana luno. We are so much blessed and honored for your coming into this conference. Kanisa ya Victory Christian Center ekyamazima etwagala. Indeed, Victory Christian Center loves us. Twakabeera n'olukuŋŋaana lw'omuntu w'omunda ate taata era yajja. We've just had the INNERMAN conference and Dad came. Yajja n'atukola bulungi nnyo. He came and did us so much good. Kakati ekiseera tekinnayita ate ne maama n'ajja. And just in a little moment, Mama's also come. Zikiriza nti waliwo enteekateeka ey'enjawulo Mukama gye yatutegekera okuba nga tuzimbibwa okuva mu buweereza obwo. We believe there is a special preparation that we would be built from that ministry. Pulidde bulungi nnyo mbadde ntudde awo naye ne nkola notisi zange mpandiisa ebintu byange. I felt so much good and did my notes so well. Bingi byenjize. I've learned quite a lot. Akuba mukyala wange tasobodde kubeerawo. Only that my wife isn't able to be here. Naye nja kumubuulira. But I'll let her know. Mukama yeebazibwe. Praise the Lord. Mwebale kutukola bulungi. Thank you so much for doing us good. Mwebale kubeera kyakulabirako kirungi. Thank you for being a good example. Kuva dda nga Bishop akyaliwo. Ever since the late Bishop was, Bishop atubuulira ku bataata ab'omwoyo. he used to tell us about the spiritual fathers. Nga Dr. Joseph SERWADDA y'omu ku bo. And Dr. Joseph SERWADDA was among them. Yajja wano yatubuulira ekyama ekibeera ku ba Joseph sijja kiddamu. And he also told us a mystery about the Josephs. Kama yeebazibwe. Praise the Lord. Kakati tubadde ne maama ku bamaama ab'omwoyo. Now we've had one of the spiritual mothers Okujja okwogera naffe mu lukuŋŋaana luno. to come and speak to us in this conference. Bannange buli muntu gwe baatadde ku conference eno kibya kya muwendo. Every member who was selected in this conference is a vessel of honor. Naye n'abalanga babadde balanga nga bagamba nti enkya tujja kubeera n'omusumba Frida SERWADDA. Even the people that were announcing were saying tomorrow, which is today, will be Olubadde having olwaleero. Frida. Mu ngeri endala tubadde tulinze era ekibya eky'omuwendo. In other words, we've been waiting for a worthy or honorable vessel. Tuweereddwa nnyo omukisa. We are so much Weebale blessed. kufissa kadde. Thank you for setting apart Wakati time mu skedu y'ebintu bingi n'ogamba nti nja kgenda. amidst the busy schedule, and you choose to come. Ate n'olulala taata bwe yajja wano And another time when Dad came, n'atunyumiriza naga nti maama yagambye genda. he told us that Mom permitted that he would come. Ebyo byonna mmanyi lwakubanga mutwagala. All that is because you love us. Mwebale kutwagala. Thank you for loving us. Onooba ozzeeyo taata omutulabira nnyo When you go back, kindly carry our greetings to Dad, ne family yonna. together with the entire family. Kama abawe nnyo omukisa. May the Lord bless you. Bigambo ebyo bibadde bya maama Those words were for ne Mom, ttiimu yonna yonna emuwerekeddeko. with the entire team that accompanied her. Mwebale kujja mu lukuŋŋaana. Thank you so much for coming in the conference. N'abakyala b'omu kifo kino mwebale kutegeka bulungi ne mwaniriza maama. Even the women of this place, thank you so much for organizing and inviting Mom. N'abantu mwenna abazze kyali badde kirala ng'olukuŋŋaana weeruli nga tewaliiwo bantu. And all of you people that have come, because it would have been something so different for this to be organized and there are no people. Mwebalire ddala.
Thank you so much. N'abatugoberera ku mitimbagano babeerako bangi, nzize nga ndaba ennamba eri waggulu nga ngoberera, mwebale bannange. And there's so many people that follow us on the different social media platforms. Mukama aweebwe ekitiibwa. May the Lord be Nga glorified. tunzika olunaku lwa leero tugenda kuba nga tuwaayo kwa kawungeezi. As we crown today, we are going to give the evening sacrifice. Tubeere nga tuwunzika. And then we crown. Ate olunaku lw'enkya tutandika ku ssaawa 3. We will begin at 9 a.m. tomorrow. Tugende maaso paka ku Sunday. And we go forth till Sunday. Mukama agulumizibwe. May the Lord be glorified. Katwebaze. Let's give thanks. Kitaffe mu linnya lya Yesu Kristo. Father, in the name of Jesus, tukwebaza nnyo olw'olweggulo luno. we thank you so much for this evening. N'ekisa kyo okuva ku makya yonna gye twatandikidde olunaku luno. And your grace since morning when we began. Weebale Mukama Thank you, Lord, olw'ebyo byonna by'okoze mu bulamu bwaffe. for all you've done in our lives. Nga tulabikako n'ebiweebwayo. And we appear with Tusabye offerings. omukisa ogw'omwoyo n'ogw'omubiri. We pray for both the spiritual and physical blessing. Otukulembere Mukama. Lead us, Lord, Ffenna tufuuke ebibya eby'omuwendo. that we all become vessels of honor. Mu linnya lya Yesu Kristo. In Jesus' mighty name. Amiina. Amen. Amiina. Amen. Katumirire tuddemu ebigambo by'ekisatu eyo nga bwe tufuluma. Let's stand up, share the words of the grace, giving our offering, and then we go. N'ekisa May kya the Mukama grace waffe Yesu Kristo of our Lord Jesus Christ n'okwagala ku Ayi Katonda and the love of God n'okusa ekimu okw'Omwoyo Omutukuvu and the fellowship of the beere Holy naffe Spirit ffenna be with us n'eri all, abooluganda bonna all the brethren, emirembe ekitaggwaawo. now and forevermore. Amiina. Amen. Amiina. Amen.